mu katale akaweebwa abasuubuzi abali bakolera ku nguudo wali ery'eggwanda mu Kisenyi kakati nno bayangu okuteekawo emidaala naye kizuuso olwaliro nti emidaala gye baateekawo ate tegituukana na mutendera gwa Smart City bagimenye basobole okuzimba egyo egy'omulembe. Wiki ewedde abatembeeyi abali bakolera ku nguudo baweebwa ekibangirizi ekyagulibwa gavumenti ku mugagga Bosco Muwonge okusobola okulaba nga bakolerawo emirimu gyabwe. Abatembeeyi batandikirawo okuzimba emidaala nga mingi gyali tegituukanye na mutendera gwa Smart City. Olwaleero emidaala egisinga obungi gimenyeddwa okulaba nga nate giddamu okutereezebwa okutambula n'omulembe nga ssentebe w'abatembeeyi Richard Rubega bwagenda mu maaso n'okuttaanya. Babizimbye bibi nga bulinga buyumba bwa bumyu. Akatale kano tunoonya akatale akali smart. Tuli ku ngombo yaffe ya Smart City. Kino kyonna kibuga Kampala. Twagala akatale akayonjo, akatale akayina amakubo, akatale akagazi, akatale akanyirira. Kyobula mu kumenya bye tukoze ate ffe tuzizaawo okuzimba sente tutaddemu zaffe okuzimbira abantu abo. Ono akasizza nga akatale bwe kakyalina ekibangirizi oluvannyuma lw'okutereeza emidaala nga abaali ku kkubo basabiddwa nabo okuvaayo bunnambiro. Abantu bangi baadde bakyali ku nguudo era betumanyi nti bonna bagenda kuvaayo ate teri mutembeeyi agenda kujja wano abulwe ekifo buli omu yenna agenda kufuna ekifo bakatale kanene pulezidenti ya gavumenti. Abamu balabiddwako nga beemulugunya olw'okuba nga balwisiddwawo okufuna emidaala. Kati ate kiki mwagala? Kati kiki mulaba kye tukola? Buli omu bwe mutambudde wano wonna buli omu yataddewo ekikye kyali supposed kuba atunda. Luyale tukubiriza abasuubuzi bannaffe oba street vendors bajje tujoininge tukolere wamu. Waliwo n'ekibinja ekikulibwa Ismail Mubiru kigamba nti si kyakuva ku nguudo kuba kano akatale kalimu ekkobaane nga n'abasingamu si batembeeyi. Wa Kampala enkola gye mwakozeemu si ennungi mwalabyani abaliyo si batembeeyi abo baddiira ffe twasazeewo buli mutembeeyi yonna waali asigale mu mirimu nga babadde akola ebbanga okufere baatugoba era tulya era tutambula era tunywa. Idi waba yeetabye n'abafere abamufere lwa nsonga omwami gwe yeesibyeko ennyo ayina liseesi ye managing director ate era ye treasurer. Era mu bibiina bye tulina ebisukka mwata mwemu ekyafuka tukole yajja n'abamu ku bakulembeze baayo ne bagenda. Ekyokulabirako sekutale General wa Federation wa Ahmed Kasozi Bikongolo ye sekutale wa fuba tukole. So tuli nabo abo bantu balwa twebaga nenga ekibiina tuli nakyo. Wetuviiridde ku katale kano nga abantu bakyagenda mu maaso nga bugolo n'okwejaga nga bangi bagamba nti ku luno balidde nga balimi anti sekukkulu yakubasanga nga balinamu ku nsimbe. Bya Sali Hakim, Solo TV, Omunnyo.